olunaku lwa leero twalangiridde nti tugenda kubeera mu kusaba n'okusiiba nga tuwanjagira omutonzi ataase eggwanga lyaffe kubanga eggwanga lyaffe lyonna liri mu kaseera akazibu ak'enzikiza, obubbi obw'enkukunaala, okutemula abantu baffe nga gavumenti yetemula abantu baffe, obutujju, kwegamba enfuga eyo bwannakyemalira nga tusaba omutonzi atutaase mu mbeera eno era kye tuliko. Naye ekyembi ekibiina kyaffe twabadde tulina okukuŋŋaanira ffenna awamu tusabe manya nga Museveni mutiitiizi n'okusaba akutya bakedde ne bakisalako abasirikale era n'abakozi baffe abakeddeyo okuyonjayo ne babasikambulayo bonna. Kakati of course tusazeewo nti yes tujja ssabira yonna yonna gye tuli, naye okusingira ddala bannayuganda balina okitegeera nti bino ebikolwa bino okusookera ddala biraga nti ffe ate be tutya be basinga n'otutya. Bino biraga nti bwe tukute wewala ekinyusi tunywereze ddala kubanga Mwami Museveni singa tatutya, singa tatuwuliramu tewali badde ng'akola bino byakola. Naye script gy'aliko bannakyemalira bonna gye batambulirako okutulugunya abantu ate mu kaseera nga bali mu kumaliriza ekyeyongera bwe kiti. Tuzze tubalaba, twali wano 2016 nga Museveni yeerayiza, Mugabe ow'e-Zimbabwe yaliwo wano leero waali, Omar Bashir yaliwo leero taliiwo, Hosni Mubarak n'abalala. Gaddafi yajjanga wano n'agamba Museveni kakati ba revolutionaries bamala gatabuyinza emerako. Gaddafi yagenda ne Museveni mu buli ngeri yonna kuba script y'emu agenda. So ffe nga bannayuganda tulina kwenyeza, tulina sigala ku mulamwa kubanga bwe tuva ku mulamwa ate kiyinza okulwawoko. So tulina kulemerako mu buli ngeri yonna kubanga bwe tukutte bannaye tunywereze ddala. Mwami Museveni lazima akaseera kagenda tuuka ave mu bukulembeze kubanga Mwami Museveni yeepaatiika ku bannayuganda. Yayingira obukulembeze mu 86 era n'ateekawo okulonda 96. Bannayuganda nga bakyamwagala ne beeyiwa ku nguudo nga basanyufu. Naye kaakano bw'otunula ekiri ku street basirikale we bagiddeko ekiraga nti takyafugira ku maanyi g'abantu, afugira ku mudumu wamu kyaliko Museveni. So akaseera kaalimu kati kakusiibula. Naye of course tulina okwegenderera nga bannayuganda nti kino kyeyerayiza ekisanja kino kagenda otandikako kiseera kagenda kuba kazibu mukko twenyweze kubanga agenda kweyongera okutta abantu baffe kubanga yeeremiza mu bukulembeze banja ajja kubasiba nti ne service delivery egenda kwonoonekera ddala yayonooneka naye kati ate kigenda kutamukira ddala kubanga nga bannakyemalira bwe bakola nti essira lyonna balissa ku kweremeza mu bukulembeze. Tajja kugula ambulances najja kugula mamba zitanka zirawune buli wamu, tajja kuzimba malwaliro masomero naki, naye sente za tiya gas naki za operations zijja kubeerawo. So kakati service delivery nayo neyoonekera ddala. Naye twenyumize nga bannayuganda tunywere kasita tusigala ku mulamwa Museveni tujja mujja mu kulembeza eggwanga lyaffe terere. Honorable tusuubire okusiiba kwa leero kugendereddwamu kwakulayira kwokka kubanga yeesibye ku ggwanga oba ne bannammwe abali mu makomera. Okusaba n'okusiiba kwe tuliko olunaku lwa leero tusaba omutonzi nga tumuwanjagira ataase eggwanga lyaffe. Efuga ebbi obwannakyemalira, abantu baffe abattibwa bangi bali mu makomera, obubbi obw'enkukunala, obutujju, kwegamba embeera gye tulimu ng'eggwanga lyaffe n'ebyenfuna ate nga biva ku bukulembeze eggwanga lyaffe liri matigga. So kwe kusaba kwe tuliko era nga tusuubira nti omutonzi ajja wulira esaala zaffe tutaasiba eggwanga. Munnaye tuli mu nnyiike, tuli banakuwavu era kwe kwambala ebitugala nga bwe tuwanjagira omutonzi tuli banakuwavu. Naye obunyiikaavu tebubeera bwa bubeerera. Kasita tulemerako, kasita tusigala ku mulamwa, akaseera kagenda kutuuka bannayuganda tugenda kweganyazanyiza mu nsi yaffe, tugenda kweyagalira mu ggwanga lyaffe nga bannakyemalira bano omaze okugenda. Kale kano ke kasembayo mwenna tuzze tukyogera era nga tubuulira abakulembeze baffe, ababaka baffe, ba district chairpersons, ba meeya, ba kansala nga tubagamba nti kakati ffe tuli ba NUP abantu baatuwa obwesige bwabwe. Okusookera ddala tulina osigala ku mulamwa. Kikulu nnyo ekyo kubanga abakulembeze abamu nange ebbanga eriise tuzze nga tubalaba abantu ne babawo obwesige naye ne bava ku mulamwa. So abakulembeze baffe tuzze tubagamba nti banne tusigale ku mulamwa, tulemere ku nsonga ssemasonga bannayuganda ze baatusindika kubakiikirira, okulwanirira eddembe ly'abantu ba bulijjo, okulwanyisa effugabbi, okulwana butaweera okulaba nti eggwanga lyaffe obukulembeze bukyuka. Kisooka kati zino platforms ze tulina
tulina ozikozesa nti ndi mubaka wekitiibwa Nkunyingi mubaka ne bakansala gye bali n'abalala nti ebifo bino tubikozese okubuusa ensonga ssemasonga. Bwe tuba tubikozesezza obulungi kiba kigattako, kubanga weewaawo wali tubadde tulina ababaka, kakati ababaka tubalina nga twagala bakole omulimu ogwo. Bayinza okuba nga si be bangi ennyo naye ne bwabeera omu nga naye mubaka wa nsonga agattako ekyenjawulo ne bakansala baffe n'abalala. So bwekyo bwe tugenda otambula. Tuli banyiivu nnyo ate tuli banyiikaavu nnyo nti Uganda weetuuse pulezidenti waffe Kyagulanyi yawangula akalulu, waliwo ayagala okwerayiza olwaleero ne tusalawo tukozese amakubo ag'enjawulo agakkirizibwa mu mateeka okulwanirira bannayuganda n'okwerwanako ng'abantu. Agamu ku makubo ago kubadde okusaba n'okusiiba. Eggwanga bwe liba nga demokrasi awambiddwa, ensalawo y'abannayuganda ewambiddwa, nga n'okusaba nako tekukyakkirizibwa, tuba mu kaseera ka kizikiza. Buli munnayuganda amanye nti tulina okusooka okwesiba bbiri, newankubadde nga ffe nga batutunulira demokrasiya n'okulwanira okugiza bannansi obuyinza bwabwe, tetugenda kussa mukono, tugenda kukozesa buli kitwetoolodde nga kikkirizibwa mu mateeka okulaba nga tusigala tuyimiridde ate ku nsonga ze tukkiririzaamu ezo bannayuganda kwe bayimiridde. Kyannaku tuzze olwaleero nga tuzze okusaba, bangi babasibye, bangi babawambye, ne wano ku kitebe abasirikale abakuta ebyokulwanyisa ebyenjawulo bakyetoolodde. Kyokka nga balumbye ekitebe ekibiina ekiwandiise mu mateeka, tulina mpapula na birowoozo n'ebyetukola byonna nga biri mu mateeka. Naye kirumbiddwa bwe bunkenke obuteekebwa mu bantu n'eggwanga lyonna, buli wabweru w'amateeka, buli wabweru mu mpisa n'eddiini buli wabweru. Kyova olabanga n'okusaba bakutulemesa wano okutongole. Kyebeerabidde nti Katonda teyeebaka, tasumagira, era wonna atulaba, era tujja kugenda mu maaso okumusaba n'okusiiba twasiibye. Ffe nga bamemba ba National Unity Platform, enteekateeka ye NUP eri bannansi era y'okulwanirira bannayuganda kwe tugenda okusimba essira, era kwe tuyimiridde, era kwe tugenda okutambulira. Lazima insha Allah bannayuganda bajja nunulwa mu kaseera mpawo kaaga. Katonda gwe tusinza agamba bugambi kun fayakun, kibe ne kiba ntebya wakati w'okuba nti twesiba bbiri, naye kyonna kye kiri kijja kuggwa. Lino eggwanga lyaffe, ssemateeka ali waffe, era tuvumirira ebikolwa byonna ekiwamba abantu, okukwata abantu. Ekisinga okunakuwaza nga tetumalina kitongole kikati kikwata. Abamu tebalina uniform, balina emmundu, abalala balina embuukuli, abalala balina emiggo. Ekitebe ky'ekibiina ky'obufuzi NUP bakiwambye. Buli muntu mbakulembeze baffe tetunamanya na bulamu bwabwe, buli omu bwe bamutadde. Naye tukakasa bino byonna bikolebwa bannakyemalira. Obuvunaanyizibwa bwa bannansi oba obw'okwetaasa bubeera ku bannayuganda. Tetubaga tukozese buli kikkirizibwa mu mateeka, tusigale nga tukyatambula olugendo lwamenunula gajja kutuuka lazima, kuba Katonda teyeebaka. NUP bwe twali tujja mu kuvuganya naddala nga ffe ba candidates, ffenna twatambulira ku manifesto y'emu eyali esimba essira mu kusoosowaza n'okussa ekitiibwa mu bannayuganda nga be bakama baffe. Buli kinyiga bannayuganda, buli bannayuganda kwe bayimiridde, ffe ze ensonga ze tugenda okuyimirirako. Bali baagala Justin Ntebe, ffe twagala buweereza eri bannayuganda, ate nga tukakasa tulina obweteefuteefu n'obusobozi okulwanirira bannayuganda ku buli front yonna, ku buli muwaatwa gwe tunaba tufunye, oba parliament, oba mu field, oba mu kalulu, buli mbeera zonna. Sisobola na kumalayo bye tunaakola, wabula manifesto ya NUP yali nzijuvu, ffe gye tuzze okulwanirira era gye tuzze okulwanako mu parliament ne wabweru wa parliament. Tusonga mbere.